tubadde nga twogera ku eggwanga lya Saudi Arabia okubeera nga litansobeera nga liraga interest ey'amaanyi okubeera nga lyegatta mu lutalo olwa Iran, Israel n'eggwanga lya America. We twogerera olunaku olw'eggulu, eggwanga lya Saudi lyalaze interest and full support mu lutalo luno. Kino kiba kitegeeza abaaliwo nga tutandika olutalo luno, from the first videos ze twakola twagamba olutalo luno luyina ebyawandiikibwa bye biri linked to okusinziira ku bubonero obululimu. Ng'akamu ku bubonero ke twasooka okubeera nga tuteekako ennyessira lwe lutalo okubeera nga lwatandika wakati mu bisiibe ebibiri eby'amadiini. Ne mbagamba singa lunatuuka Friday ya wiiki eyo lwandibaawo ebikyukakyukamu ebitali bya bulijjo, sinakindi okuba nga terugenda kukoma. Olutalo luno lwandibanga byonna ebigenda mu maaso mu ddwo lugezaawo kulanga musajja amanyikiddwa nga Imaamu Mahadi. Abasinga we lutuuse lwatandise ddo batama. Tuli mu kusabirira lubeere nga lufuna ceasefire. Waliwo akabonero akookubiri mu kujja oba mu kulanga ku omusajja amanyikiddwa nga Imaamu Mahadi akalabiseewo olunaku olwaleero. Jjukira batugamba mu kujja kwa Imaamu Mahadi wajja baawo olutalo mu Middle East. Akabonero akasooka. Akabonero akokubiri lujja tandika wakati mu kisiibo oba mu bisiibo oba ku ntandikwa y'ekisiibo. Ako nako ne kalabika. Akabonero akokubiri akabadde katanababeera nga kagatta the Holy Lands okubeera nga ziyitako omusaayi nga giringa emigga. The first Holy Land, Israel, ye wali Jerusalem. We twogerera yo tekyetaaga kubeera nga kibuuzibwako yadde Ogeresa. It's happening that side right now. Wongamba nti Saudi Arabia awaddeyo King Fahad Air Base esangibwa mu Taif. Abasajja ba America bagikosobera nga bakuba Iran kiba kitegeeza ayingidde olutalo direct okuva ewali Taif okutuuka ewali Kaaba oba giyite Mecca. Waliwo ka space katini nnyo. Mecca is the second Holy Land. Ziri bbiri. Emu esangibwa mu Israel, that's Jerusalem. Eyokubiri esangibwa Saudi Arabia, that's Mecca. Saudi bw'eba eruyingidde kitegeeza ne second Holy Land naye egenda tandika olaba ku musaayi. Eba egenda tandika olaba ku musaayi. Kati kabonero ki akabakabulayo? Kasita omusajja Omusaudi alwegaseemu kitegeeza okuttiŋŋana tekugenda kuddamu kubaako kkomo. Luli kubadde kwedifendinga right now tuba tuyingidde the real war. Luba lutalo kati olwa ddala. Kyeki kye baatugamba nti mu kujja kwa Imaamu Mahadi abantu bagenda kuba battiŋŋana nga bagamba sitaani yabayita okukola bino, wabula nga mu kaseera ako si sitaani wabula nga bikolwa by'abantu byennyini. Jjukira bwe tubeera mu kisiibo shayitaani ziba zaasibwa. Olutalo luno lugenda okutandika nga sitaani zonna nsibe byali bikolwa by'abaani. Kasita bijjamu okugatta dots kiba kitegeeza tugenda kuddayo mu live zaffe. Abadde beebuuza live ziddamu ddi? Zitandise okutandika n'olunaku olwaleero ssaawa zijja kubeera nnya live zaffe ziddemu zitambule. Kasita bijjamu okugatta dots okwata ebyafaayo tubigatte ne present predicting ebiddako, then awo tuba tutandika butandisi live ku ssaawa nnya. Naye okuba nti obavu nnyo mu Kampala ng'ate ne mukena era engeri gy'anogamu omunnyo singa kusimanyi lwaki nze ngenze kuggyako mata gange.